Mami Joan, bane nange nsanyuse nnyo okubalaba, nsanyuse nnyo Katonda ati abakuumi. Happy New Year. Era ddala Happy New Year kubanga Mukama buli gwalesewo okutuuka kaakano twebaza. Katonda abadde atusaasidde, Katonda atwagadde, omwaka ne gutulekawo era Katonda n'atulera. Mukama Katonda twebaza ffenna bose. Mubika yo stage. Stage tuvuddeyo, audience eno nkyamufu yeeyagala. Kyenyinza okugamba nti abantu beeyagala, abantu basanyuka ne bakwagala nti Katonda bamwebaza okuba nti abaleseewo. Okubeera nga tuli bantu tuna kitwawa Mukama atusaasidde busaasisi. Abantu basanyufu, abantu babadde basanyufu. Kagoza kyanjawulo ki Afrigo Band kye mulina okusinziira okwawukana ku music omwa bulijjo? Ennyimba zaffe zikwata ku bantu obutereevu n'endongo eziwerekera ya bukugu eyagala okuwuliriza era n'onyulira ne bw'oba otudde ne bw'oba ozina byobyo binyumirwa. Mulimu obubaka bungi, buli omu agenda n'okubeera olimba okukola okutandika okuba kwagala n'akwogera kuba kubuulirira nti obeere mulamu n'obeeramu kubeera kwekuma mu maka nga okubeera kwogera kwewala butabanguko byonna tuyogera obutereevu. Oba otunuulira embeera y'ebyenfuna bweri mbogera ku lumbeera obwavu omuntu akitunuulira bw'atyo. Kale ennyimba bwe zifuluma buli muntu yeteeka mu mbeera eyo n'alaba ng'oluyimba lulwe n'aluyimba ng'alulira lulwe ebimuyingira mu mulimu ennyimba ze muyimba ez'edda nga naffe abavubuka otuwulira mazima ddala tuwulira ddala nga emyoyo oba omutima nga gikkakkana kubanga music oyo wedda yenna yatunuuliranga embeera era n'agiyingiramu. Olwekyo buli ogenda okufulumya omuntu ayingira mu luyimba olwo lufuuka lulwe n'afulumya biri mu luyimba olwo naye yennyini yeefulumya. Kati kimuwa ekifaananyi ekimwongerayo n'abeera ng'akasadde ekifuluma ye. Kakati nekyongera okubeera nti oluyimba wali naye n'aluyingiramu mubeera mu mudu nga yakika kyabo. Era already katuma tuli set show yaffe mu Kuziri International egenda okusooka ogenda kubeera mu September nga 28 eri Bungereza. Eyo already eri set era tugamba bugambi bannayuganda bannaffe bali mu diaspora okuva e Bungereza, okuva e Sweden, okuva mu America, okuva e Denmark, okuva e Norway kubanga bajja babeerawo mu bangi okuva e Canada bonna basembera ne bajja e Bungereza. 28 September Afrigo bandi yammwe egenda kubeerera. Nikyo nga muzikuba mwaka ddate kubanga era obwetaavu covid bwe yatuze emabega emyaka 2 abantu beeyongera okwagala emyaka 2 mu maaso egyo gye bawumba baagala gikola recovery babe nga bagigatta. Kati ebyo byonna byolaba ffe bande yaffe tewummulanga kasookanga tufuluma otudde ate ngaera twongera okukola nga bwegambye kati eno weekend owayo tubadde wano mu Climax. Friday tugenda kubeera Governor nga tuli ne munnaffe Misa Kisemakula. Olwomukaaga tulina show ne Sunday tulina show 14 tusuubira okuba nga tuli ebweru wa Kampala nayengira tujja kuba bwe tuli tetuwummulangako tukola okusanyusa abantu n'abantu okuwulira essanyu. Abantu baali mu kaseera kanene emyaka 2 si katono nnyo okuzza emitima gy'abantu okudda mu nteeko. Nolwekyo ekiyinza okuwummuza abantu ye music bwamuyingiramu n'abeera nga akkakkana ng'ate omuwa obubaka obumugasa era obumuwome watagenda kwesittalira line maama ndine taata line muzaala wange oba nnyazaala wange naye buli omu bw'abeerawo awulira nti ebyogera era ebifuluma tebimuleeta nsonyi okwesittala. Afrigo Band mwenga band guno mwaka yesulimu mupya. Do you have anything new eri abantu bamwe bafaani bammwe oba kintu ekyenjawulo kyonna kyemulaga nti ate nekikomisa ffe buli show ebeera ng'efaanana naye ate buli show tefaanana. Tuyinza okuba nga tukula ebintu bimu naye nga tekyo tefaanana kubanga muntu ey'abantu eyawukana obalaba nga buli show buli agibeeramu awulira nga eyabwe yeesinze. Tuba n'ebika n'ebikadde okusinza ku nnyimba ez'enjawulo zetulina. Tulina ennyimba empya tulina n'ennyimba enkadde tuzigattamu. Bw'owulira ennyimba nga luteri mubi luba lukuba lubasuula eddalu ne lubeera nga nange bwe nnyimba jiimu nange bwe nnyimba nfunda n'omubi nga bwe bayimba oli mujjawa kugamba tewali luyimba lutakyamula muntu okusinziira ku muntu abantu gye babeera kubanga buli omu baga nti walabira enkuba n'omwezi na buli omu walabira shoye wagiwulira nti yesaanire. Ebipya n'ebikadde byonna bitambulira wamu kubanga buli kimu kizimba kino wakyo ne byogera maaso. Mami babapangisiza nga Afrigo Band muba mugenzefu baba babapangisiza oba show zibazammwe nga Africa? No, many times ebiseera ebisinga kati tukya owninga shows ntono nnyo ze tukolanga ffe ebiseera ebisinga zonna zibeera nga bazibukinga dda nga bwe gambye covid before those were 2 years waliwo shows ezaali zina okuba nga zitambula kati bwe baatuta
yemu yatandika butandisi buli omu abaire ayagala bandi era nyinza okukakasa nti bandi katwedere almost book by September nga bwe gambye nti ebintu bingi ebigenda mulimu embaga mulimu emikolo gy'abantu ebintu bingi ebyenjawulo ebirimu kati gwe ogenda n'oguza tutegenda tuba ku programu kwoli oba ofudde ebintu bya federation bino biwuliramu federation ndagiwuliramu era federation nze ng'omu sigirinako buzibu federation kyekintu ekiyamba abantu okubeera wamu ne mwongera okukula n'okwongera okuteesa mu ndowooza naye nga bolaba nti ekintu kipya bangi bakyayongera okukiyiga bategere kikola kitya nolwekyo siyinza kubeerawo nze ngaabadde mu federation endala ez'abakyala ez'ebintu ebyenjawulo siyinza kugamba nti nkivumirira kuyiga kunene buli omu kimuwa omukisa okubeera nga atandika okwongera okuyiga nti mwegatta mu kyokweyongera mu maaso mwabali mu bidia mwatuliko mu maaso ne federation ziraba abasomesa zirina union zirina biki naye naffe nga bannabitone tugenda tuyiga tuyinza okufuna ebitusoomooza mu ngeri y'okukula naye si kibi buli muntu abeera n'ekigere ekisooka nasobola okuva mu mutwalo gw'ebigere bw'otobeera kigere kisooka tosobola kutandika ate n'ebisoomooza bisobola kubulawo kubanga ebintu ba tokiriimu secondary federation njawufu naye wabeerawo byotunulako okusobola okukola okuteeka mu nkola byeyagala okukola naye ensangi zino bagamba nti federation olwakasajja kaali kabuliddwa kubanga bagenda kuba bakawa ba artists wali okiwuliddeko ekyo kyayogerwa era nakyo sinkola mbi singa gavumenti egamba nti mu bajeti yaayo eteekamu bannabitone ekyabantu kirwaniridde okumala ebbanga bataata baffe bafa tebakifunye ffe tuzze naffe tugezezzaako bannaffe abanakifuna mu maaso nga kifunamu nze sibalinaku kubanga ebintu byonna bibeera n'okuzimba nze abatandika essomero lya Trinity College Nabingo gye nasomera sinze yasooka naye nange nesanga ebintu nga byakyuka nesanga mbocomfortable area nolwekyo nkakasa nti oluusi ebintu ebimu abasooka mu birwanira muyinza obutabifunamu naye abalala ne bafunamu naye kyonna kyekiri nze namuwala wange muyingi bamuyita Matilda stage name ye Maturity nkakasa nti nze byesifunye babanabeera mu atingasha banabeera nga bagenda kufunamu mukama bakoze bulungi n'ekirala kyensaba okwogera nze ndi mulwanyirizi wa kulaba nti obulwadde bwa Mukenenya bukendeera mu ggwanga lino nga te 2-3 badonors mu nsi yonna bajja kuba tebakyawa Uganda buyambi n'olwekyo nga okunoonyereza kulaze nti obulwadde businze nnyo mu mmwe abavubuka n'olwekyo nyongera okubakubiriza mu abavubuka okusobola okwekuuma kubanga lwe buteekuume 2-3 netuuka tuyinza okuba nga tugenda kuddayo ffe gye twali mwe gye mutaalaba n'ekyokubiri nyongera okubasaba mwewala obutabanguko muli bavubuka bato olujja lutinga mulwana jja lutinga mwekuba saagala musibire mu bakomera oba kufa saagala mubeere abalamu naffe abakulu abali mu bufumbo tuleme kubeerawo nga tunyigiriza abaami ate abaami ne mutayogera tusaba twogere kakati holide netera okugwamu abazadde gye tuli ffena buli matandika okwetegekera okulaba abaana baffe bazzeeyo batya mu masomero ate tufune obudde twogereko n'abaana baffe bwetutayogerako nabo tetumanya bebayagala ngeragamba ffe tweyisanga bwe nedda ffe abazadde ebiseera byaffe byali birala eby'abaana bakakati birala tubayamba okubalambika galime okufuna buzibu naffe tukola omukwano wakati waffe abazadde n'abaana baffe kitwongere maaso tetunayokola bwe tutyo omwaka guno tujja kuyitamu n'essanyu ffe ng'abazadde ffe ng'abakyala namwe ng'abaami ate munammwe abaana baffe abavubuka mukama bakomye olwakatonda n'ensi yaffe ayisa abasajja kabaka